Okay, omulungi ataba nyongera okubuuzaako kyogamba otya wona wosinzira kubanga oli ku channel yaffe ya TD Files. Nyongera okwebaza okusubscribinga ku waka waffe ne channel yaffe eno n'okuba nti musharinga waako ono. So n'olunaku olwaleero nzize ne muganda waffe gwe munsaba okumala ebbanga ddene, that is Professor Big Eye aka Ibrahim Mayanja. Tumufunidde mu kaseera akatuufu nga ne Soomu eyingiddewo era ajja kuba tubuulira embeera ya Soomu agikwasaganya atya, giyitamu atya, yagenda kusiiba oba alusaza tusedda ebyo ne bisingako awo. Of course mu mboozi ey'akafubo gye tugenda okuba nga tufuna n'omukulu wa Big Eye. So many things have been going on. Ayina tune empya ezitambula, husband material mugiraba, connecting weri etambula, and we yet to see 2023 biki ebirala byonna mu store. And if all goes well, it's been a while ever since we had a concert from Big Eye. You never know. This time round ayinza okubanga ajja kutimba batugenda Lugogo batugenda Kololo, more on that mu mboozi yange gye nnina n'omukulu ono olunaku olwaleero. Era mbaniriza once again nti mwebale nnyo okutulaba. Kansooke muwambukisa asooke ababuuzeeko. Without introducing myself, mbadde nkireseeyo DJ Janipe is my name aka Mwami Semakula, of course Bawa Sophie Teddy. Lwaki nedda omugole omubwati omugole yes yeah man ya ogamba otya mukulu jendi mnango oli bulungi muganda wange ya ekyokunyira wakimala wakyesigaliza alhamdulillah. Eno brand cheno taata okusono gira banzo ono ngenda kola ama eriwo gyogamba yes sawa oyinza okutinyo najikubula sanyo ga abantu bintu bya abamanyiga bunyiza ati leo babuusa bali eyo babuusamu ebyo byenjagala ebitanyize nnyo kuva kati ate ba enemies bangi nga bolaba ate beyongedde nnyo ensangi zino kati awo nsonga ki owange obandongo yekaayi husband material ne connecting zibayise husband material kirabika abayiseemu nnyo batabuka. Okay, so komuze kwatula Big Eye banange abatulaba ya sanse nnyo okubeerako namu wano. Yeah, he is a Big Eye star boss. The man, the most loved. Alhamdulillah. Lwaki abantu bakwagala nnyo Big Eye? Bajagala kuba mbakolera bye baagala. Okay, ya abantu nange ga sometimes nange neewuunya engeri gye banjagalamu. Yes, ya kubanze gabyenko ndaba nti bya bulijjo. Okay, emuna engeri gye banjagalamu gye banjapikimirako bange nange kimpa essanyu ate n'okwebaza Katonda kuba okwagala kwonna nze ngamba nti kuva wa Katonda. Yeah, you're one person who has been consistent mu industry okuva watandika okuyimba okuzindikira pakati. There is no time where tujja ne tugamba no tufumiza music by the way ne tugamba nti Big Eye yagwa, Big Eye yabuze, okikola otyo kubanga osigala oli relevant whether with or without music. First of all, nze nganze omuntu nasooka nenteekawo ogunti kyetuyita enkokoto okitegeera. Yes, kati nze right now sisuubira nti abantu nti wemba ngenze for example ku stage mulina ggolo gye balinda nti kesooka enywe kesooka enywe okitegeera nti nze for example n'ekyenjawulo nti nze nnyimba zennyimba nze nsalawo nti kambayimbe luno because ennyimba zange zonna oba nja kuzita nti favorites z'abantu. Yes, nti oluyimba lw'ennyimba abeera wagamazi olwerunsingira okitegeera. So omusingi nakola nti gw'amaanyi kati ngattako buki bugasi kyova olaba nti nze siina pressure nti bannange tuwe Big Eye bw'abazze tebakyabuuza ze kukola ki. Yes, bo baagala Big Eye ng'omuntu ate nange nakisaba nnyo Katonda nti njagala nnyo abantu nti baagale Big Eye okitegeera. Bwamala okwagala Big Eye ng'omuntu so kati buli kyembawa baniriza bwaniriza. Waita kaguwa kasinga okuba akazibu mu time of politics nti waliwo abantu embeera yakyukira mu kaawo ng'okwogera gavumenti eri mu buyinza gulinga musango here and the differences nga nyingi nnyo okukipa bufuusa ku stage but wakiyitamu abantu ne bakwagala ne bakwaniriza neera kakodyo kigo koyina abalake batakozesa. Era ndowooza nti kujja kuba nti abantu bw'omala okutegeera kyekibanyiiza okitegeera kubanza nze nategeera nti abantu banyiga kubanga banjagala nnyo. Omuntu nga takwaga tasobola kunyigira era bw'otegeera omuntu nti alina ekimunyizizza nga muntu wo era muteesa. So kati akaseera kagenze nti nateesa n'abantu paka twatwakuki kunzikiriziganya okitegedde era nenkyusa ebyo baagala nkole ki nkyuse ng'omuntu waabwe. Where do you stand right now politically mu buufu bw'okukyusa? Yes, so kati nti abantu bange kuganembera nti mbatwalira wamu kitegeera oba ali mu kkala ki oba oli wa kkala ki oba oli waki bonna mbatwala kyekimu okitegeera.
era sina gwe sikolera kyayagala. Yes, bw'ojja nonga nti oli mugundi bweti nkukolera nga bwagadde nkukolere. I don't have any goni nti oba kikuba. Yes, abasugamba nti ekisinga obukulu nti bebawagizi bange. What do they want? What do because we're standing for all along. Nze bwe mbawulamu, so it's something different. Kati abedi bakifuna batya bo bwali okolera naabyo ndo gye baagala ogende bakifuna batya? Right now kirinze n'abawagizi bange. That's all matters. That's what matters. Tekiriko obaani kuba sirina nti gundi nakutuma kino kitegeera. Okay. So kati kirinze n'abafans ki? N'abafans because I accept nti bafans be batuweezaawo kitegeera. Okay. Bebampagira bebandagira olaavu ate buli muntu kwandabira nti ndi wakabi. Yes, because of what numbers. Right numbers now my fans are the priority. Okay. Are the biggest priority. Yeah, man. Amazing. Twine award is in Uganda, one of the African Music Awards. How people what is zongerako value ku music industry somehow somewhere? Zongerako singa zibeera legit nga zitambulira mu line eyo. Okay. Zina okutambuliramu singa ziba za mazima n'obwenkanya. Bakitegeera. Yeah. Tukyalina gundi challenge mu Uganda nti award ezisinga not from only me, from so many people. Nti ezisinga tezibadde za mazima na bwenkanya, like ziba za mazima na ki na bwenkanya. A lot of complaints ziva mu bantu ab'enjawulo. Bakitegeera. So award tuzaagala because industry eba active. Yeah. Nezina okutereeza failures ezo. Bakitegeera. Nti zina okugamba to get more legit. Okay. Yeah, and more to the truth. Ngojeko obulambulu kufubwazo. Award zalibadde zitya kwaligiddeko just kigirasa bakikuwa oba some sort of cash na okuzamu amaanyi nga artist? Kisinzira ku level y'ensi. Bakitegeera. Okay. First of all, award nga yo ezzamu omuyimbi amaanyi. Okay. Bw'omwongerako n'akasente era kimwongera amaki? Amaanyi ate n'okukola waaka. Bakitegeedde. So it's either ways. Eno kirungi because nowadays nungi okuwa accolade eyo. Yes. It's a sign of appreciation. No, but recognized mbanji bagamba yes wakawo. Yes. Wakabi. So kati n'okukiteeka mu ssente ate kitwongera ddala omuyimbi ate abajja kweyongerako nnyo ate ojja kulaba nga naye ng'akola nnyo okusinga ku abadde akola. Okay. Yes. Tugenda maaso, what is your relationship currently ne Eddy Kenzo? Tulina okugenda nnyo kubanga muri ba mukwano nnyo, muri ba Luganda, no matter biba bigenda maaso. Definitely anybody knows buli muntu akimanyi nti sinungi. It's not good. Buzibu buvaawo. It's not okay. Nzikiza wali kirala. Enzikiza oba gwazimba omutima enzikiza etandikira. Oyagala enzikiza? Ate yajagala. Yampleja nibi oba gwagala omuntu. Teri ajagala nange mbadde kyali nga bad mind mbadde nokusebbali. Yes. So kati omuntu yenna ayagala nnyo okuba n'abantu nga mikwano gye mwalaali. Naye bw'oba ne mukwano gwo ng'ate afunamu akaseera n'akuteeka wansi. That is something different. Otaba boyiwo. Enzikiza netandika dibiga. Etandika recently wakola post ngoyagala connection oba mwalina issues before. Enzikiza eba yatandika dda. Okay. Naye just time etuuka butuusi neggwayo. Yeah, man. Waliwo kiripo me atambula yakasuku ngagamba nti gwatekangayo sente ku TV waleme kuba nyimba za Kenzo back then. Dayo wetegeze clip eyo otereze or reversing a statement. Okay. The statement was yateekayo. Yateekayo yes. Baleme kuba nyimba za. Yakola disclaimer ku. Yeah, disclaimer. Oli yatekangayo sente. Baleme kuba nyimba za Big Eye. Did you verify this? No abantu kyali kituufu oba zaali rumors? Ebintu ebimu bikusukkako n'okirekawo bulesi. Okay. Waliwo ebintu ebimu nekikusukkako ng'omuntu tofunangayo kintu ekikusukkako. Kibaawo. And you just look at it n'ogamba. Kokireko oliwayibula binga ekitaliiwo naye ng'ate bwekiri. Okyesonyiwa you move on. So ekyo nakiraba bulabi. Connections baava era bakwataki nga bakalifaganagana abala nga bagamba nti omuntu gwalina okweyimusa n'ofuna contacts. N'olikozesa ba teyazinoonya n'azisaba muntu wabula yakola n'atuuka waali n'aba nga wangula byawangula. Yanipi, I want to ask you a question naye ng'omuntu. Yes. Ki ekituleese wano like gamba nti we've come here by what? Ndowooza nti ekituleese wano because we are connected. Yes. That's why kitwanguyidde okutuuka ku interview eno. If you didn't have my connection, obanga nange siina yiyo. Olwo musande kutte essimu yo otegedde oluusi oba naye twandibadde na simu yange kunkubira.
So ekintu connection bantu bakirabanga ekitono bakibuusa amaaso abo abembwa naye ng'omuntu ategeera what connection means. It's a big thing. Okitegeera ensi netambula mu connections. Anza banji kana kufuna bulungi balotegeeza wagamba necessarily tulina kuba ggwe naye tulina abantu abalala balina talent. N'omanya n'amannya kwali Azawi Fake Jamaica nti osanga senga tuba roadmap ne contact season nti nono gyali n'oli gyali ono watandi wangudde wano omuntu omulala yandiwangudde wala n'olema kukyesiganiza nti obukadde yawangula lwaki mukibuusabuusa nnyo namugamba musajja ono awaadi olumba mbaza n'ogamba nti yazeekolera oba azigulirira takwalifyinga ate kanyaffe twagala okumanya lwaki bw'omugamba ku kyawaadi ng'anyiiga ng'akyusa face bw'omugamba ku kyawaadi emboozi teddamu okuba yeemu obusungu kukwatagana. Okay. Yeah. Kitegeeza waliwo something ekiri hidden. Waliwo maybe something. Okitegeeza the moment you talk about connections. Yes. Kitegeeza ate connection ankubulire. Zamusaba siza amaanyi muliwo n'amugamba nze just katugende. Nzondekaawo. Ndabe ekintu kitambula kitya neeyiye. Lwaki agamba nti boyi waabwe kankubule kino sinze saayogerera nze. I spoke for so many. For the entire industry. Era wakola post n'ogamba nti waliwo abantu bangi abeekobaziza bali mu industry bayimbi banno nga bagamba bati oba okuvaayo naye gwe ovuddeyo n'okyogerako but they wish kyaba kitambula mu mbeera y'emu. Kitegeera nti ndowooza nti kyandibadde kya ssanyu nnyo. For example nga zibe it tulina nga 5 mu Uganda. Amazing. Kitegeera. Ngezo zagamba mbu bali nominations biki kitegeera. Just imagine nga tulina nominations nga 3 mu Uganda ng'ensi endala. Kiba kyakabi nnyo. Buli muntu yasubira nti Burna Boy agenda okuwangula. Ate teams n'akola ki? N'awangula. Kitegeera. Tubaine Wanzikiza nabo balina ez'amaanyi. Nabo nga bali mu ndala ziri ez'amaanyi okuona ali eri. That's the way to go. Naye si kuva eri n'ogamba forgotten my country, you're not forgotten your country, you're forgotten yourself. Do you see yourself winning a bit of a Grammy, big guy? Not only me, anybody can win. You can win. Okay. Naye, it is more quick to get there. Connections here, but to get there so quickly. Yes. Yeah. Jani P osobola okunoonya n'ofunayo n'oba tonkubidde essimu. Bulungi nnyo. Naye era ojja kumala kuntayiza nti manyi nti essaawa ziryatera okubeera mu kifo kiri. Yes. Kolo ne sijjayo ne obanga logwe nina kuli okumpi. Ne ngamba naye singa oba ne contact ombuuza oliwa. Yes. Naye ndaba sinema kujja wali akawungeezi wonsuubira. Wano nja kugamba nti ndi wano ssaawa bwe ziti. Okay. Oba jangu katikati wano. Oba otegedde. Otegedde bulungi nnyo. So that's what people don't understand. Abamu abo naye manyi nti abantu bonna bakitegeera ekintu kya connections tekyali kya mutima mubi kyali kya mutima muki mulungi. Definitely anybody needs connections okwanguya ebintu, the process to be quick. Okugamba ate kirimu n'okwagaliza. Okay. Lwaki tuyagaliza banno ife ate baze kusaba kuba yagenda agamba muteri bamutuukirira ani amugambye mubuuze ajaba kuwali bwana bakwesiga nnyo gwomusanga ku interview omubuuzanga era omugambanga nnyo nti yogera amazima gwotuukayo oti eno onena nedda abantu bakusaba connections wate bazikusaba kuba yagenda agamba okay teryamusaba okay so tumubuuze kyakola kwa musebe connection ngava mu mbeera abajo akuteega wali ng'ogenda tukoze tujja gikyalina okukola kwabanga ekolagana yamweddawo. And for the industry, connection just gaboneka kigwenga gwe would love to see you, you know, sitting on the same table. Nze kasita ye Teresa. Sina buzibu. Kuba anakola public apology, anakubira kasimu nga gwe. Baba alaba nti public apology kuba this is not about me. Yes. In fact, inakuba public change. Okay. Like nga ayina kubibuulira abantu. Kuba akutogera nsi. Okay. Kitegeera. Because the truth is kibi nnyo omuntu okuyingira, for example n'oyingira omulyango oluyingira bwoti n'osibawo naye n'osibirayo bali oyingira siwawo n'ebisumuluzo olinayo wadde nti kola ki gulawo kyenzijjo mu kino nti when God wants to bless this country Katonda nga blessinga abaako waayitira kitegeera ekintu kyonna wabeera gwakwasa akati akakola ki
akasooka olaba mu misinde obeera asooka n'akati nadduka n'akwasa oli gamba kwata nadduka n'akwasa ani ebuwanguzi okitegeera Katonda bw'aba blessing ajja n'akoleza kando y'omuntu ati omu n'abula n'abawa kando nga sinkoleze naye neemu kitwale nti yeffe abayimbi God came and blessed the music industry of Uganda ne yajja n'akola kya n'akoleza otegedde gamba n'abula n'abawa kando buli wamu this kando ino gyakwasizza ono it loses nothing okulayitiga ziri endala okukoleza kweno n'eri still omuliro gusigala gwe guliko okitegeera nga zizikola ki ate buli ezaaka ekitangala kigenda kukola ki kweyongera ate twake nnyo kibune wonna kitegedde kati I don't see why gwe bakukwasa kakando bwe bati n'ekibiti n'osuula mu mazzi nako okumanya nti ate oba muzibu nnyo owulira nga n'akakoyagala kazikiza waakiri fedda tukifiirwe ng'omutima omuki omuzibu okitegeera nti nga ne zino zoba teziyaka muli kikuwa nti oba ziyinza okuba zirinako akali akagala okwaka n'ozigezesa nga ofuula oba ziriko obuliroliro so that's the kind of situation omusajja oyo gy'ateekawo manyi when I come out to say something about something banzize byaddala banzize open because I take long to come out ku kintu simala gajja ku kintu eyinza okuba tompulirangako mu industry nga ngamba nti gundi it's the first time hearing me nti gundi why ate no sticking to point tokyusa bigambo byokubirya tobizaayo kuba siri mulimba siri fake amazing when are the days we're trying to crew nyingi big talent big music fire bass Leon Island it seems like we are fading away right now sina kubuza mu big music oyina yani obudde bunene oyinza kuba gwali oweka no big music cannot fade away by the way yes galawunga label fine but the members are there ne big music kina mutegere big music is too big music eyinanga olaba nti kangeze mutimya omupiira eba ne first 11 ne second otegera so maybe you just have to get a chance or inviting one of our shows otegera nolaba ba members ba big music and if you mention names of head mulimu nani genda ku YouTube ononye Nat Kid jakulaba oluyimba lwe kitegeera rupia in fact bafulumye na we accounting it for this year they were from like last year nga gugwako na ila tukubala this year Nat Kid I know oluyimba balitakola Big Chief Nejali he's working on his new album it's been a while yes kanti jali naye kati yagenzeko outside era jakuda kitegeera so naye it's a lot of members more big music but for now Nat Kid Big Chief ne can't see for now the list boso dokogerako one yes nena badaje bali banji that's why Mogamit I will invite you on one of our shows olabe how it is now while you can come to our shows you see the big music mumukola main shows ngazamwe ngamwe big music over definitely yes because I'm in that capacity bampangisa era big music bampangisa ne big music bagipangisizaako kitegeera members bayabala ne mujja ne mu showcasinga yes definitely era bwemba nziza okuyimba era wabeerawo abasookawo nga sinayimba that is big music entertainment everything to move on kino kubanga kiri organized like it or not nawe ng'omuntu wakolina okubanga oteredde amakotambula obulungi so in any way ne music industry ogenda maaso mwalina okuba organize somehow somewhere ne mujja ne wajja ne bakola associations zali nyingi nnyo Uganda National Culture Forum n'endala nyingi nnyo in any way are these associations doing what they're supposed to do most especially nja kugamba nti bagezaako nga omanyi nti ebiseera ebisinga bantu abamu bakola naye ng'ebigendererwa byawukana ate nekumbaga tekubula muki musiiwuufu waliwo abo nga bali bitongole ebyo nga wabyogedde bo nga bali ku mulamwa era nga balina spirit ekolera industry naye nembaamu nabali nga banoonya biki byabwe so naye nga kyendowooza nti Katonda singa ayamba njagala nnyo awaabo abali ku bigendererwa ebituufu amaanyi okutuukiriza ebyo baagala okutuukiriza n'ebigendererwa bibyo ebituufu ate bano abalina ebigendererwa ebikyamu Katonda abanafuye nnyo
bave no kumulamwa ate bana abalina ebigendera ebituufu bwe bayitewo batambuze ebintu bigende maaso y'amaani. Okay, Ramadan etuuse ekisiibo ogiyitamu otya ng'omusajja omusiraamu? Ramadan Yes. Ramadan etuuse tugisanyukidde ng'omusiraamu ngisanyukira. Okay. Kuba mwezi gwa kwegayirira, gwa kusaba Katonda, kusaasira. Yeah. Katonda kumusabira mbye tusinga kwagala. So mwezi gwa ssanyu. Yes. So nze ndowooza nti guno omwezi twandiguwadde Katonda sinze nzekka naye n'abasiraamu bonna. Omwaka guliko emyezi 12. Kati omwezi ogumu bw'oguwa oyo Katonda yakuteeka ku nsi alawo tolina kyofiirwa. Okay, tolina kyofiirwa. Nedda, so bambi tuguwe nnyo Katonda. Nga gwe omuyimbi okiyitamu otya? Shows oziyimiriza oba you perform naye ng'osigala oli ku mulamwa ogwa Ramadan? Kino kiri a bit tricky because shows ez'okuyimba mulimu. Yes. Ate gwe gutubeezaawo. Yeah. And right now when mulaba industry ebadde at pause for some years. Yeah. Right now abayimbi bonna tegedde ng'ogyeko nange nzekka gamba tebannaba kunywera bulungi nnyo. Bulungi nnyo okugamba nti nsobola okumala omwezi mulamba nga sikoze okitegedde nembeerawo ate nembeerawo. So ekyo Katonda kyemmanyi nti Katonda asinga okumanya kuba n'emirimu gino yagituwa. Ogw'okuyimba ye yagutuwa. Era y'alina obuyinza ogw'okuggyako so kati oba ogw'okulekera. So yaba amanyi lwaki yagukuwa onoonyeza abantu ekyokulya okitegeera. So kyemmanyi Katonda nga tokoze ebyo bikyamu batusaasiriramu n'agamba kuba tujja kulaba ate bantu bo nga bafa njala okitegeera. So bonna sigala ku mulamwa ebibalansinga byonna. Exactly. Nkwebaza ntwebale kuba taata mulungi eri abaana bo. Amiina. Kinzizzamu amaanyi wenda bifaananyi bo video n'engamba wow this is amazing. Naye omugole omupya aliwa? Ayagala omugole mupya. Yes, continue. Yabadde ayogera banzijogera. Okay. Yes. So kati nti abantu bange kuganembeera nti mbatwala ogamba nti mbatwalira wamu kitegeera oba ali mu kkala ki oba oli wa kkala ki oba oli waki bonna mbatwala kyekimu okitegeera. Era sina gwe sikolera kyayagala. Yes, bw'ojja nonga nti oli mugundi bweti nkukolera nga bweyagadde nkukolere. I don't have any goni nti oba kikuba. Yes, abasugamba nti ekisinga obukulu nti be bawagizi bange. What do they want? What do because they standing now for all along. Nze bwemba olamu so it's something different. Kati abedi bakifuna batya bo bwali okolera nabe ndo gye baagala ogende bakifuna batya? Right now kirinze n'abawagizi bange. That's all matters. That's what matters. Tekiriko obaani kuba sirina nti gunya kutuma kino kitegeera. Okay. So kati kirinze n'abafans ki because our accepting nti bafans be batubeezaawo kitegeera. Okay. Bebampagira bebandagira olaavu ate buli muntu kwandabira nti ndi wakabi. Yes, because of our numbers. Right now my fans are the priority. Okay. Are the biggest priority. Yeah man. Amazing. Twine award ezenjalo mu Uganda wano zi Part of Africa Music Awards. How people awards zongera value ku music industry somehow somewhere. Zongerako singa zibeera legit nga zitambulira mu line eyo zina okutambuliramu singa ziba za mazima n'obwenkanya okitegeera. Tukyalina gundi challenge mu Uganda nti award ezisinga not from only me, from so many people nti ezisinga tezibadde za mazima n'obwenkanya like teziba za mazima n'obwenkanya. A lot of complaints ziva mu bantu ab'enjawulo okitegeera. So award tuzaagala because industry eba active naye zirina okutereeza failures ezo okitegeera nti zirina okugamba to get more legit. Okay. Yeah, and more to the truth. Ng'ogyeko obulambulukufu bwazo award zalibadde zitya waligiddeko just kigirasi bakikuwa oba some sort of cash na okuzzamu amaanyi nga artist? Kisinziira ku level y'ensi okitegeera. Okay. First of all award nga yo ezzamu omuyimbi amaanyi. Okay. Bw'omwongerako n'akasente era kimwongera amaanyi ate n'okukola waaka okitegeedde. So it's either ways. Eno kirungi because nowadays nungi okuwa accolade eyo. Yes. It's a sign of appreciation. No recognized mbanji bagamba yes wakawo wakabi. So kati n'okukiteekamu ssente ate kitwongera ddala omuyimbi ate abajja kweyongerako nnyo
atujja kulaba nga naye ng'akola nnyo okusinga kw'abadde akola. Okay. Yes. Tugenda maaso, what is your relationship currently ne Eddy Kenzo? Tulina okugenda nnyo kubanga muli ba mukwano nnyo, muli ba Luganda, no matter biba bigenda maaso. Definitely anybody knows buli muntu akimanyi nti sinungi. It's not good. Buzibu buvaawo. It's not okay. Nzikiza wali kirala. Enzikiza oba gwazimba omutima enzikiza etandikira. Oyagala enzikiza? Ate yajagala. Yabampleja nibi oba gwagala omuntu. Teyajagala nange mbadde kyali nga bad mind mbadde nokusebbali. Yes. So kati omuntu yenna ayagala nnyo okuba n'abantu nga mikwano gye mwalaali. Naye bw'oba ne mukwano gwo ng'ate afunamu akaseera n'akuteeka wansi. That is something different. Otaba boyiwo. Enzikiza etandika dibiga. Etandika recently wakola post ng'oyagala connection oba mwalina issues before. Enzikiza eba yatandika dda. Okay. Naye just time etuuka butuusi neggwayo. Yeah man. Waliwo kiripo me atambula yakasuku ng'agamba nti gwe wateekangayo ssente ku TV waleme kuba nnyimba za Kenzo back then. Ddayo wetegeeze clip eyo otereze o reversing a statement. Okay. The statement was yateekayo yes. Baleme kuba nyimba za disclaimer ku. Yeah, disclaimer. Oli yateekangayo ssente. Baleme kuba nyimba za Big Eye. Did you verify this? No labandi kyali kituufu oba zaali rumors? Ebintu ebimu bikusukkako n'okireka kulesi. Okay. Waliwo ebintu ebimu ne kikusukkako ng'omuntu tofunangayo kintu kikusukkako. Kibaawo. And you just look at it n'ogamba. Kokireko oliwalibula binga ekitaliiwo naye ng'ate bwekiri. Kyesonyi you move on. So ekyo nakiraba bulabi. Connections baava era bakwataki nga bakalifaganagana abala nga bagamba nti omuntu gwalina okweyimusa n'ofuna contacts n'olikozesa ba teyazinoonya n'azisaba muntu wabula yakola n'atuuka waali n'aba nga wangula byawangula. Yanipi. I want to ask you a question naye ng'omuntu. Yes. Ki ekituleese wano like gamba nti we've come here by what? Ndowooza nti ekituleese wano because we are connected. Yes. That's why kitwanguyidde okutuuka ku interview eno. If you didn't have my connection, obanga nange siyina yiyo. Olwomusande kutte essimu yo otegedde oluusi oba naye twandibajja na simu yange kunkubira. So ekintu connection bantu bakirabanga ekitono bakibuusa amaaso abo ab'embwa naye ng'omuntu ategeera what connection means. It's a big thing. Okitegeera ensi netambula mu connections. Anza mbanji kana kufuna bulungi balotegeeza wagamba necessarily tulina kuba ggwe naye tulina abantu abalala balina talent. Exactly. Nomanya n'amannya kwali Azawi Fake from America nti osanga senga tuba roadmap ne contact sezo nti nono gyali oli gyali ono watandi wangudde wano omuntu omulala yandiwangudde wala. Okay. Nolema kukyesigayiza nti obukadde yawangula lwaki mukibuusabuusa nnyo namugamba musajja ono awaadi olumba yimbaza n'ogamba nti yazeekolera oba azigulirira takwalifying. Ate kanyaffe twagala okumanya lwaki bw'omugamba ku kyawaadi ng'anyiiga ng'akyusa face. Bw'omugamba ku kyawaadi emboozi teddamu okuba yeemu obusungu kukwatagana. Okay. Yeah. Kitegeeza waliwo something ekiri hidden. Waliwo maybe something. Kitegeeza the moment you talk about connections. Yes. Kitegeeza ate connection ankubulire. Zaamusaba siza amaanyi muliwo n'amugamba nze just katugende. Nzondekaawo. Ndabe ekintu kitambula kitya neeyiye. Lwaki agamba nti boyi waabwe kankule kino sinze saayogerera nze. I spoke for so many. For the entire industry. Era wakola post n'ogamba nti waliwo abantu bangi abeekubaziza bali mu industry bayimbi banno nga bagamba batyo bo okuvaayo naye gw'ovuddeyo n'okyogerako but they wish kyaba kitambula mu mbeera y'emu. Kitegeera nti ndowooza nti kyandibadde kya ssanyu nnyo. For example nga zibe it tulina nga 5 mu Uganda. Amazing. Kitegeera. Ngezo zagamba mbu nominations biki kitegeera. Just imagine nga tulina nominations nga 3 mu Uganda ng'ensi endala. Kiba kyakabi nnyo. Buli muntu yasubira nti Burna Boy agenda okuwangula. Ate teams n'akola ki? N'awangula. Kitegeera. Tetubalina bawizikiri nabo balina ez'amaanyi. Nabo nga bali mu ndala ziri ez'amaanyi ono ali eri. That's the way to go. Naye si kuva eri n'ogamba forgotten my country. You're not forgotten your country, you're forgotten yourself. Do you see yourself winning into a Grammy Big Eye? Not only me, anybody can win. You can win. Okay. Now, it is more quick to get there. Connections here, but to get there so quickly. Yes.
okitegeera yeah yani pi osobola okunoonya n'ofuna noba tonkubidde essimu bulungi nnyo naye era ojja kumala kuntaayiza nti manyi nti essaawa ziryatera okubeera mu kifo kiri yes kolo ne sijjayo obanga logwe nina kuli okumpi ne ngamba naye singa oba ne kontakiti ombuuza oliwa yes naye ndaba sinaba kujja wali akawungeezi wonsuubira wano nja kukugamba nti ndi wano ssaawa bwe ziti oba jangu katikati wano oba otegedde bulungi so that's what people don't understand abamu abo naye manyi nti abantu bonna bakitegeera ekintu kya connections tekyali kya mutima mubi kyali kya mutima muki mulungi definitely anybody needs connections okwanguya ebintu the process to be quick okugamba ate kirimu n'okwagaliza lwaki tuyagaliza banno ife ate otibaze kusaba kuba yagenda agamba muteri bamutuukirira ani amugambye mubuuze ajaba kuwali bwana bakwesiga nnyo gwomusanga ku interview omubuuzanga era omugambanga nnyo nti yogera amazima gwotuukayo oti eno onena nedda abantu bakusaba connections wate bazikusaba kuba yagenda agamba teryamusaba ajja kubulira kyakola kwa musaba connection ng'ava mu mbeera aba ajula kuteega wali ng'ogenda tukoze tutya kikyalina okukola okwabanga ekolagana yamweddawo and for the industry connection ajazigabane kati gwe nga gwe would love to see you you know sitting on the same table nze kasita yetereza sina buzibu kuba alina kola public apology alina kukubira kasimu nga gwe bw'aba alaba nti public apology kuba this is not about me in fact alina kuba public change like nga alina kubibuulira abantu kuba akutogera nsi kitegeera because the truth is kibi nnyo omuntu okuyingira for example n'oyingira omulyango oluyingira bwoti n'osibawo naye woyingira siwawo n'ebisumuluzo olinayo wadde nti kolaki gulawo kyenzijjo mu kino nti when God wants to bless this country katonda nga anablessinga abaako waayitira kitegeera ekintu kyonna wabeera wakwasa akati akakola ki akasooka nga olaba mu misinde wabeera wasooka n'akati nadduka n'akwasa oli gamba kwata nadduka n'akwasa ani ebuwanguzi okitegeera ti katonda bw'aba blessing ajja n'akoleza kando y'omuntu ati omu n'abula n'abawa kando nga sinkoleze naye neemu kitwale nti yeffe abayimbi God came and blessed the music industry of Uganda neyajja n'akola kya n'akoleza otegedde nibanagamba n'abula n'abawa ki kando buli wamu this kando ino gyakwasizza ono it loses nothing okulayitinga ziri endala okukoleza kweno n'eri still omuliro gusigala gwe guliko okitegeera nazi zikola ki ate buli ezaaka ekitangala kigenda kukola ki kweyongera ate twake nnyo kibone wonna kitegedde kati I don't see why gwe bakukwasa kakando bwe bati n'ekibiti n'osuula mu mazzi nako okumanya nti ate oba muzibu nnyo owulira nga n'akakoyagala kazikiza waakiri ffenna tukifiirwe ng'omutima muki omuzibu okitegeera nti nga ne zino zoba teziyaka muli kikuwa nti oba ziyinza okuba zirinako akajagala okwaka n'ozigesa nga ofuula oba zireko obuliroliro so that's the kind of situation omusajja oyo gy'ateekawo manyi me when I come out to say something about something banzize byaddala banzize open because I take long to come out ku kintu simala gajja ku kintu eyinza okuba tompulirangako mu industry nga ngamba nti gundi it's the first time hearing me nti gundi why ate no sticking to point tokyusa bigambo byokubirya tobizaayo kuba siri mulimba siri fake amazing when are the days twalina crew nyingi big talent big music fire base Long Island it seems like we are fading away right now sina kubuuza mu big music olina yani obudde bunene oyinza okuba gwali oweka no big music cannot fade away by the way yes galawunga label fine but the members are there ne big music kina mutegere big music is too big music eyinanga olaba nti kangeze mutima omupiira eba ne first 11 ne second otegera so maybe you just have to get a chance or inviting on one of our shows otegera no laba members of big music and if you mention names of head muri mwana
genda ku YouTube ononye Nat Kid jakulaba oluyimba lwe kitegeera lupya in fact bafulumye na we accounting it for this year. Okay. They were from like last year nga gugwako na ila tukubala this year. Okay. Yeah, Nat Kid I know oluyimba balitakola. Big Chief Nejali he's working on his new album. Okay. It's been a while. Yes, kanti jali naye kati yagenze ko outside era jakuda kitegeera. So na ye it's a lot of members more big music kitegeera. Okay, but for now Nat Kid, Big Chief ne kanti. See for now. Okay. The list boso dokogerako one. Okogerako one. Yes, nena badaje bali banji. That's why Government I will invite you on one of our shows. How it is. Now while you can come to our shows, you'll see the big music. Mumukola main shows ngamwe big music over. Definitely yes, because I'm in that capacity. Okay. Bampangisa ila big music, bampangisa ne big music bajipangisi zako. Okay, bamembazi bayabana ne muje na mushokesinga. Yes, definitely yeah. Era bwemba nzizo kuyimba era abirawo abasookawo nga sinayimba. Okay. That is big music entertainment. Okay. Yeah, man. Everything to move on kino kubanga kiri organized like it or not. Nawe ng'omuntu wakolina kubanga otereda makotambula bulungi. Now lambo twasimbudde. Naye nga ali muno bwati. Yes. Kale president. Yeah, man. Okay. So in any way, music industry genda maso mwaino kuba organize somehow somewhere. Ne wajja nibako associations ali nyingi nnyo Uganda National Culture Forum n'endala nyingi nnyo. In any way, are these associations doing what they're supposed to do, most especially nja kugamba nti abagezaako nga omanyi nti ebiseera ebisinga bantu abamu bakola naye nga ebigendererwa byawukana ate nekumbaga tekubulamu ki musiiwuufu waliwo abo abali mu bitongole ebyo nga wabyogedde bo nga bali ku mulamwa era nga balina spirit ekolera industry naye nembaamu nabali nga banoonya biki byabwe. So naye nga kyendowooza nti Katonda singa ayamba njagala nnyo awaabo abali ku bigendererwa ebituufu amaanyi okutuukiriza ebyo baagala okutuukiriza n'ebigendererwa bibyo ebituufu ate bano abalina ebigendererwa ebikyamu Katonda abanafuye nnyo bave ne ku mulamwa ate bano abalina ebigendererwa ebituufu bo bayitewo batambuze ebintu bigende mu maaso y'amaanyi. Okay. Ramadan etuuse ekisiibo ogiyitamu otya ng'omusajja omusiraamu? Ramadan. Yes. Ramadan etuuse tugisanyukidde ng'omusiraamu ngisanyukira. Okay. Kuba mwezi gwa kwegayirira gwa kusaba Katonda kutusaasira Katonda kumusabira mbye tusinga kwagala so mwezi gwa ssanyu. Yes. So nze ndowooza nti guno omwezi twandiguwadde Katonda sinze nzekka naye n'abasiraamu bona. Omwaka guliko emyezi 12 kati omwezi ogumu bw'oguwa oyo Katonda yakuteeka ku nsi alawo talina kyofiirwa. Talina kyofiirwa nedda so bambi tuguwe nnyo Katonda. Nga gwe omuyimbi okiyitamu otya shows oziyimiriza oba you perform naye ng'osigawo oli ku mulamwa ogwa Ramadan? Kino kiri a bit tricky because shows ez'okuyimba mulimu ate gwe gutubeezaawo kitegeera and right now ngwe mulaba industry ebadde at pause for some years. Right now abayimbi bonna kitegedde ng'ogyeko nange nzekka gamba tebanaba kunywera bulungi nnyo bulungi nnyo kugamba nti nsobola okumala omwezi mulamba nga sikoze okitegedde nembeerawo ate nembeezaawo so ekyo Katonda kyemmanyi nti Katonda asinga okumanya kuba n'emirimu gino yagituwa ogw'okuyimba ye yagutuwa era yalina obuyinza ogw'okuggyako so kati oba ogw'okulekera so yaba amanyi lwaki yagukuwa ononyeza abantu ekyokulya okitegeera so kyemmanyi Katonda nga tokoze ebyo bikyamu batusaasiriramu n'agamba kuba tujja kulaba ate bantu bo nga bafa njala okitegeera so bonna sigala ku mulamwa ebibalansinga byonna. Nkwebaza ntwebale kuba taata mulungi eri abaana bo. Amiina. Kinzizamu amaanyi banda bifaananyi bu video ne ngamba wow this is amazing. Naye omugole omupya aliwa
Bagala mugole mupya. Kandi se social media in-laws okubanja. Kati wao kubago sebo wakoze mikolo. Katanso okusema asima. Feeling nawe njikwagaliza. Oyaji badde mukona yera. Tubanja tugamba omukulu byonna because sijiberanga musikolanga ku mikolo nze gyonna. Ne ole badde ko mukwano. Shanga lwashi. Wesibera ko mukwano bandoga. Ukiraba. Love yesoke mikolo jija buzi ku spice na up chin. Yes. Naye nga tembwe nabe etuse. Nja kubabuulira. Kuba kati mukimanyi mwagala biri official. Of course. Awo to confirm tugamba emulinze okigadde connecting chiwe. Nja kubabuulira. Kuba zibali material yo clear. What it is no zina. Andi kanti ogamba kantandisa bagamba kanti nawakubide husband material. Noza connecting. Neza ko connection. Otuva ko so kakitegeza ndi kwemba kwa husband material. No connecting. Kakati ati mu connection nja kulabanga. Yes, nga ziwedde. Antuse waliwe nyinyi. Okay. Do you expect a concert from you? It's been a while. This concert year? Yeah, our fans banga bajinsaba nnyo. Yes, that's true. Naye ndi mu munda biddi. Remember our concert. Okay. Yeah, kubanze sente oba sina byakuba ekyo bakimanyi lombi. Webiri. Yes. So naye kantu ndi munda biddi we nagibawa. Era nja kubagamba. Well, why do some people say you're blessed musically? No boli yawo waka love join abantu nyingi nnyo okusinga waka ugoko. Era ndowooza love kye kyandibadde buli muntu kyanjagadde okuba nakyo. Yes. Abantu nga tebannakwagala byokola basugamba kyabadde kirungi nnyo nasooka ne bakwagala. Okay. Ng'omuntu. Yes. Kibi nnyo omuntu okwagalako ekintu dani okwagala nga gw'omuntu. So nze banjagala ng'omuntu era nasaba Katonda. Njagala abantu banjagale ng'omuntu. Oba olaba tewali olunaku lwe ngenda kutuuka nkola ebintu ebiyiso okunjagala kwange. Kitegeera kuba okunjagala buli lunaku kweyongera kuki bweyongezi ng'omuntu. So nyimba nziyimbye era nkyaziyimba nzikubira ddala naye era lave eri ebeerawo. Oba olaba nti ate nemba mbanyizizza abantu kuba nti babaawo n'ekinjawulo nti ate era banyiigira ddala kuba omuntu nga tomuwagala tasobola kunyiiza ogamba yamanyi. Naye so nkyebaza Katonda nti mwebale kunjagala. Era mugende mu maaso temujjanga okwo mwongere ddala love yeyongera ate ddala nnyo era temukyusanga. Nga tumaliriza last but not least, I love the way you're engaging with my friends on social media ennaku zino. Joine bakutaginga amangu ago oba zedda normal response ku different matters ezigenda mu maaso. Otusuubiza Stialos remix start from remix naye wegase kubanje nange negase kubanje bajibanje ejja kufuluma era ndowalaba nafulumiza connection. Yes. Video nefuluma sisuubiza mpewo omwana otuukiriza ntuukiriza leka sitana ddala nga abawagizi bansabye kiba kiwedde era bannange mwasaba oluyimba nja kululeeta olusinga olwoli ekyo katulinde gujja kulaba tomanyi nja kula disco sitiriza sukawo katukulekwe ogende wetegekere ekisiibo Ramadan. AK47 emyaka giweze 8 bukyanga afa olwaleero ba stakeholders bangi bagenze eri gye bamuziko okwabanga bakungulaga biki benza mwogera kuba kikyo mujjukirako? First of all asobodde kubeerayo because nabadde nga nconfirminze naawe nga tulina okukola interview kisimbanyi ekyo ate siri muntu wakwekusakyusa if I confirm njagala nnyo okunyumira ku kigambo kyange. So tusobodde kubeerayo eri mu kumusabira ekalangaalo naye eno mu mutima oba omwoyo gwange gye guli okitegeera era nnyongera okusaba AK47 awo muli mirembe Katonda amusaasire era ayongera omumusaasira byonna ebyamusobako. Tuyinza kumwerabira muganda waffe naye tumusabira ate n'okusabira abantu be bonna n'abaana be Katonda ayongera obbagumya n'okuba blessinga n'okubagulira ensi ey'emikisa. Alright, your special message okuva Big Eye ngegenda eri AK47 najali of course and the entire family. Tatuyinza sukawo tulina okumuuta musajja abe babize nnyo mirimu back to back oba oliawo ne connection party tojja kubeefulumaya nebisigadde. But thank you very much for your time. Naye ng'ekyokunyira ngenda kuddamu mukikwebaza bali bakuna ku mutindo omanyi osanga abayimbi bangi naye ng'enfaanana teguggwa
Thank you. Thank you very much. All right.